Tukulamusiza nnyo taata maama tulaba ku Beg TV abatugoberera mwenna mutufudde ab'enjawulo abali ku beg.com mwebale nnyo eri ku mutimbagano naffe twewaddeyo okubaweereza amawulire tugawandiika agasinga okuba ag'enjawulo va ku bino by'osanga buli wamu naye genda olabe kye bayita okusengejja. Tulina omwogezi abamu nno bamukuba mbusiye mwogezi atulira ofiisi z'abantu mu kibiina kya DP yeetuma emirimu gye bataamuwa bamulonda kubeera ssentebe w'akakiiko kakulonda ka kiseera kubanga mbusemateeka wa DP agamba bwe mutuula mu delegates conference mba mugenda okulonda mulonda omuntu n'akola nga ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda bwe biggwa DP teyina ssentebe w'akakiiko ka byakulonda nga Mutenyo bweyita soko babu kwogera siri mwogezi wa kibiina naye omwaka guno ngenda kuweza emyaka 46 kasookedde nfuna kaadi ya DP eyasooka nagifuna ku siringi 2 ng'eriko ennaku z'omwezi lumu August 1998 ng'esayiningiddwa Paulo Kawanga Ssemwogerere. Ate nfunye omukisa nti ebintu ebisinga mbaddewo. Nali mwana muto nnyo nemperekera kitange okujja mu delegates conference eyaliwo mu 8 eyalonda Paulo Kawanga Ssemwogerere. Eya 84 nali nsoma Kololesesi nga nsula Naggulu mu fulaati yali mu Lugogo Indoor Stadium naliwo. Eya 2005 na yali Namboole nga nzija nembeera yeeri nemparking emmotoka ya kampuni nali nkolera nenzija ntula waggulu eri nembigoberera nga saagala banyumize. Eya 2010 Embaale nagenda n'okutunda soda nembeera ku Elgon Hotel byonna nembiraba eyo si 2010 2015 nanyukanga okuva Coca-Cola nenvuga mmotoka nengiparkinga mu muti emanju ku Katoomi nendaba ebyaliyo eggulu nali mmaze okuva mu Coca-Cola ne baŋŋasebo jangu okulira akakiiko sinze nakasaba nembala nabaddeyo bwentyo. So press conference zonna nga memba ntera okugendayo ntera okugamba abantu waliwo n'abanteekako erinnya article 8. Yes. Article number 8 mu constitution ya DP yeyogera ku buvunaanyizibwa bwa memba. Oteekwa okupromotinga ekibiina, oteekwa okukikolerera, oteekwa okuwagira ebyo ekibiina bye kisazeewo n'ebirala. Kati mu kiti omwo article 8 mwensinziira okutuusa amawulire g'ekibiina. Nengamba nga ne Bible bwegamba oba Yesu bwe yagamba go ye into the world and preach the good news. Kati nze bwe preachinga good news za DP gwe kiruma siraba lwaki kikuluma olwaleero sebo olwaleero nze nkukubidde nti mpita oba gwompise nze nkuyise aba TV be bampita eggulo nabadde luina ku BBS NBS be bampita kati ne media muyinza okuyita omuntu atalina content kati bwembeera ne content guba musango olaba natandikawo akantu wempandiikira ebintu byange nkayita truth with Ken Mutenyo. Yes. Kati nze nkubuulira amazima kubanga ne Bible egamba amazima gali tufuula abeddembe. Awo wenyini toyongeddeyo kulika akalulu mukakulika abaddipi akalulu tetujja kakulika kubanga twali tukasuubira bwe kaali kalina okubeera aneemeya yabalema n'abamu ku ffe ku nsonga naddala ezo ezikwata kwani eyalangirirwa nti awangudde naani ezo zo nziteeka mu pira namba 2 ya Corporation Agreement Electoral and Constitutional Reforms twetaaga tukyuseemu naye neebaza abantu neebaza bannakampala olw'okwaniriza Beatrice Mao neebaza Beatrice Mao yennyini olw'okuzaamu abantu essuubi mu DP mu Kampala nti kisoboka era yasoose okwebaza abantu okoze bulungi n'ogamba olw'obululu be bamuwadde bali ababadde bagaba obululu kyanjawulo ne ku oyo abawangudde so abo bonna mbeebaza twasimbawo ababaka ba palamenti 94 twafunyeeko 6 twasimbawo bakansalazi bangi olwaleero mbadde ntunula mu retaani Wakiso district yokka n'akafuna bakansala 12 mulimu ne division meya wa Busukuma Mwami Ronald Mutebi mulimu bakansalazi abalala tufunye bakansalazi okuva eggulu
Karamoja twafunyeyo bana Palisa gye bali n'awalala. Awo nyini njagala nkubuulize. Ebifo bye mwafunye mwabifunye lwa ndagaano gye muyina n'NRM oba lw'amaanyi ga kibiina? Yes, kati endagaano mwagifunyeemu ki mu kulonda? Weebale nnyo. Endagaano eyo eriwo gye bayita DP Cooperation Agreement n'NRM. Ndowooza nja kugyongerangako buli lunaku. Endagaano eyo eyina ngiyite mirandira ena. Endagaano yali eyogera ku bye twagala okuteesaako ne NRM. So si bye twateesaako. Ekisooka kwe kukyusa obukulembeze mu mirembe. Peaceful presidential transition. Ekyokubiri okukyusa amateeka g'ebyokulonda ne constitution. Ekyokusatu okwogerezeganya. Ekyokuna okusonyiwagana. Kati mu luzungu ebintu ebyo babiyita process nti mitendera gitambula si kintu kya lunaku lumu. Olwaleero tugezaako okulaba nti President Museveni yaba president yasembayo okubuuka emirambo ogenda mu State House. Kyentegeeza twagala tuteekewo okukyusa obukulembeze mu mirembe. Lwaki ffe tukyogerako? Kubanga twali tukikozeeko. Ben Kiwanuka bwe yawaayo obukulembeze mu mirembe. Okitegedde? Bwe twogera ku nnyingo ey'okubiri ey'okukyusa amateeka g'ebyokulonda ne constitution, ani atakyagala kati ku bye mwalabyeko? Kirungi nnyo nti Kabaka yagamba enkuba eryokanga n'etonnya. Enkuba yatonye. Kati n'ababadde bataagala amateeka kukyusa bagaagala. Ekyokwogerezeganya, ekyokusonyiwagana. Awo wennyini abasajja babalabye? Abasajja nabalabye. Wawulidde otya? Era nze ng'omuntu nasaze nako ne ŋŋamba bampeeyo akakopo kakaawa. Kubanga mukulu Nsibambi, mukulu ono ow'Ekyamuswa, Kabuusu Moses n'abalala. Ne Latiifu. Kawempaawo. Waliwo ne mukwano gwagwe mutamanyi ennyo wa Makindi eyo bamuyita Kawooya Mubaraka. Abo bonna baabaddeyo kubanga beebale okulaba omusana DP gwe yalaba. Mawuye yabatemedde ekkubo nedda. Omanyi DP nga bwe ntera okugamba. DP bw'ebeera family feba first born. Kuba ntera okwogera nti DP mu Africa yonna ng'oggyeko African National Congress. Ffe bawangaza abookubiri. N'olwekyo first born bw'ayogera aba ayogedde. Kaakati ku bino byonna ebyabaddewo ne ebimu ffenna tetusobola kuba nti twabisanyukidde naki. Tulina okulaba tugenda tutya mu maaso. Ntera okwogera wano mu Buganda okuzzaawo Obwakabaka kyayita mu kuteesa n'olukiiko lwatuula ggulu nga n'abala baali bateesa wano. Singa Buganda teyateesa na gavumenti ya NRM, ebyaffe ebitono ebyakadda byandikomyewo. Tebyandibaddewo booli. Yes, Uganda eno yafuna obwetwaze okuva mu Bangereza. Naye Lancaster House e London kwali kuteesa. Teyali nga Mau oba kukuba mundu nga Zimbabwe n'awala kuteesa. Waliwo abavumya abasajja bano mwanonyeyo ki bulijjo mmwe mutulyamu olukwe. Kakati mwamba kalulu kamaze kubakuba mwade mugenze kulya mugati. Nze nakirabye bwe nti waliwo Nakinkoomu ndowooza oba ye Voltaire abasomye ebitabo ebingi bamumanyi. Yagamba nti ne bwemba siwagira kyoyogera nja kulwanirira eddembe lyo okukyogera. N'olwekyo abantu babeere baddembe okwogera. Waliwo abajjudde obusungu mu kifuba nga bwe boogera bukakkana. Kubanga kati kaneeyogereko. Ndi musajja muwanvu. Ndi muddugavu. Nange ndi mumpi. Gw'oli mumpi. Oli muddugavu. Bwe batuvuma gojja kuwanvuwa nze nyimpawale. Tekisoboka. So kati mu kuvuma abantu oba olaga nti content togirina. Mukulu Nsibambi ne Kabuusu Moses n'abalala bagenze bokka. Tebaagambye ntugenze kukiikirira gundi. Naye ekikulu kiri nti ekikolwa kye baakoze kitulaga nti DP kye yakola mu 2022 okusayininga endagaano oba olyalo eryali ekkuba ettuufu. Kaakati debate egamba twetaaga okuteesa yeeno
era kati bwombuuza nti mwafunyemu ki mwaba DP muki kati buli muntu ayogera ku kuteesa ekyo kimu kaakati bwe tunaamala okukkiriziganya nti twetaaga okuteesa ekiddako baani abajja okubeera mu kuteesa era tuteesa ku ki kubanga kankubuulire abantu lwakuba n'omwogezi omulala yagamba nti bw'oba oyagala okukweka omuddugavu bwino biteeke mu buwandiike okimanyi nti Nelson Mandela gwe baasiba emyaka 27 yasitandika okuteesa n'abazungu abamusiba ng'aba ANC tebamanyi ne bagamba n'okugamba abaliddemu olukwe abo bwe banamanya nti tuteesa naye kati South Africa teyatereera South Africa ebibiina ebiri ku opposition 7 byasayininga cooperation agreement ne African National Congress biri mu government wane Kenya okimanyi waaliwo embiranye wakati wa Ruto ne Raila Odinga ekibiina kya Ruto bakiyita UDA ekya Raila bakiyita ODM era abantu babakyawa olwa handshake naye handshake olwaggwa nga Ruto ne gundi bakwataganye mu ngalo ababadde ba president vice president ba ODM babiri waliwo gwe bayita Wycliffe Oparanya wa wano mu Western Kenya ndoza Kakamega ne Ali Hassan Joho bali ba governor bombi kituufu nga ba vice president ba ODM kati bali mu government ekulembera Ruto John Mbadi eyali chairman w'ekibiina kati minister wa finance Kenya omulala Opio Wandai yalinga Ssenyonyi we Kenya ali mu government bakola naye Kenya tewali bagamba nti ono yatunda ekibiina n'oli kaakati wano lwaki tukikola tulina okulekeraawo okusomesa abantu effutwa Mandela yagamba kyannaku abantu okubayigiriza okukyawagana singa babayigiriza okwagalana kwanguwa kujja kyeyagalire owa NRM owa DP owa NUP FDC baani si balabe bwogenda abantu bano bagenze State House ey'Entebbe ya naawe olinako sente zo ya muwi wa musolo anti obuzibu buva wamuwokka nti ebyafaayo by'omu Uganda bibadde by'abatuliddemu olukwe yagenze kulya ate ng'era bannayuganda tebamanyako ku bugenyi buno kati okujja n'obamatiza nti atwale tugenze bateeseza bakubuuza badde ogenze tuteeseza ku ki nakuwadde ekyokulabirako nti Mandela bwe yatandika okuteesa n'abazungu ekyamujja mu kkomera banne teyabagambako anti bano bamaze eggwa mu kalulu kati Mandela ye yali mu kkomera kati kankubuulire okwogerezeganya kulina kubeerawo naye tulina abantu abamu nga ye bw'abanga si omu kuba kikoze kiba kifu ayagala akibeeremu kiyoke kibeere ekifu ekirala Mukulunsi bambi ne Kabuusu ne banne bagambye katugende tukole kino na kino kati gwe bwoba abakikoze abantu bagoberera nga leero ali mu kibiina kino luli independent luli DP kati gwe bwoba tokyagala anti kino era DP yagenda mu kooti n'erwanirira okuzaawo ebibiina ebingi ekibiina ky'obufuzi kiba n'enzigi bbiri oluyingira n'olufuluma oluyimba lwa Catherine Kusaasira lugamba nkola ya taxi agikoowa yagifuluma kaakati gwe bw'oba wagamba nti Mao ye yakujja mu DP wagenze mu PFF akalo ne kakukubirayo n'ogenda mu independent ow'omupiira ne kakukubirayo n'ogenda mu muti ne kakukubirayo ate eyo yonna Mao si yafugawo kati akalulu kano ate kakoze equalizer mu abali mu bintu bino era kakoze equalizer akayimba kaani akayiqualizer kaja tyani mwe mumanyi so kakati kakoze equalizer ekitegeeza abadipinga mu kudwala kati nti Mao ye yali alemeseza omwami oli ow'Emityana si kituufu nti yali alemeseza ow'Ebuyikwe si kituufu na bano kubanga baagudde nga tebali naye Sebamala yagambye kawangudde akalulu we yakoma waatandikira Sebamala memba wa DP era namulabye ku TV emu ng'agamba tajja kubeera awo alwane entalo ez'ekyana ekito Sebamala stamp ya Secretary General yeri ku foomu ye ya Siranda era y'omu ku babaka 6 kaakati bwe twamala akalulu ka 2021
waliwo meeting ya iPod yatule Munyonyo, mwalimu Mao, mwalimu Akena n'abalala. Mao n'Akena ne bagamba President Museveni abaana bano be bakwatira e Masaka. Bate era meeting eyo yafuluma abaana ba Nuupu nkaaga 60 ne bateebwa. Waliwo yali akyogeddeko. Kaakati gwe oyinza okuba oyina ebikugaana oba obadde mu kifo oba okoze eki. Kati bo Nsibambi ne Kabuusu oba ne Mao bwe yakola ne DP ku luli. Bo ekyo kye baalabye kati gwe tebakugaana kukola kikyo. Gwe naawe kola ekikyo. Omanyi saagala ogambe lwaki Mutenyo oli ennyama awaka. Wani akuganya okufumba eyiyo oba okugula eyiyo. Kaakati Kabuusu bw'aba yagenze ate kino kankyogere. Nze kamwa koogera abantu abasinga abamu history yange tebagimanyi. Nze nasooka okulinnya mu kkomera e Luzira nga ndi wa myaka nga5 oba 6 nga ngenze ne maama okulaba kitanga omugenzi Solomon Mutenyo gavumenti ya UPC gwe yali esibidde Luzira. Nga maama ava Mbale buli lwa Sunday kumakya n'emmere ajja akyalira ebbaawe mu kkomera. Okitegedde? Naye ng'aleeta emmere omuserikale w'ekkomera alina oluti bw'ati n'alusonsekamu alabe mulimu ki, muleeteddemu bo mukoze eki. Ng'akasenge mwalimu abo Beni Kiwanuka naye nga buli kasenge omuntu mwali kuliko akatuli. Ng'oli omusirikale ajja naga wewe bwana Mutenyo weiko. Oli n'atunula bw'ati. Ettaala eyaka okuva ku makya okuzibya obudde. Bakufulumya ebweru ne mutuulako awo mu musana okumala essaawa egi ne muddayo. Kati bw'oba tomanyi kkomera kyeki, bw'oba tomanyi bantu gwagamba okugenda okubalaba tusooke tunywe kaawa ataliimu sukaali twambale engoye enjeru tukole ki egyo emitendera gyonna. Naye Nsibambi yakugambye nti mu bye baateesezzaako waliwo abaana 9 abagenda okuvaayo. Olowooza famire zaabwe bwe banaavaayo zinaakaaba banaasanyuka. Tuleme kuzanyira ku bulamu bw'abantu. So mwenga DP muli bamativu. Ffe n'ekyakoleddwa ky'abasajja bazira. Nkyogera Beni Kiwanuka yateesa na Idi Amin. Kituufu. Bambi n'afa. N'olwekyo bw'oyogera ku kubuzaawo abakulembeze baffe, ffenna amalaalo ga Beni Kiwanuka tegaliiwo. Sebaana Kizito ne Paulo Kawanga Semoge baateesa ne gavumenti eno. Era baayingira gavumenti ne bagikoleramu. Mao enjawulo gye yakola weewaawo omugenzi Semoge yagambanga nti yali gentleman's agreement, endagaano y'ekisajja kikulu. Eno eri mu buwandiike. Era tuyinza okugamba mukulu Museveni wasayininga ano okukola kino. Kati endagaano era n'okuteeseganya bwe kuba kuganye. Sebo oli mwami mufumbo. Oba obukanjogeye ku bufumbo. Abafumbo bwe bafumbiriganwa omwana n'afa. Mulekerawo okunoonya omulala. Oba tolabangayo bakyala abeera ne bbaawe ne bamala emyaka nga abaana baganye oluvannyuma ne bajja ne mukyala wa Bayibuli omumanyi. N'olwekyo tulina Katonda Yesu bwe yabuuza aba omuntu bwe yabuuza Yesu nti munno n'omusonyiwanga mirundi emeka 7 times 7 times 7 times 7. N'olwekyo tetulina kulekeraawo kugamba nti tuteeseganye ne gavumenti. Waliwo ebintu ebiyinza okufunika. Nkugambye 2021 abaana 6 aba Nuupu baabata. Era simanyi oba Segirinya ne Alani tewaaliwo kuteesa. Bagamba tewaali. Okay, bwe balina okwogera. Abaddipinga mugamba mwe mwabajjayo mwe mwateesa. Nze nina abantu bemmanyi abaagendanga baddipi ne bakyala mu kkomera ne babalaba. Naye tebaakola buselefi ku billboard ya Kitali oba ani nti naffe tuva kukyala. Nabo nga tebabyogeranga nti DP otyo ante kati omuntu omukulu obaako n'emizi. Gwolooza buli kyemmanyi mu DP nkikubuulira. Bulijjo manyi oli mukwano gwange. Ni mukwano gwo naye ku lw'obulungi bw'ekintu ekyo. Kati gwe tolaba nti era yakugambye nti DP yakola kinene mu kuyimbulwa kwa Alani Wanyana ne kakati walabye ekifaananyi. Honorable Nsibambi ne Kabuusu baakugambye waliwo bye twabadde nabo abataayagadde kifaananyi. Olabika mu kamera.
Webali mu Uganda wa. Nenga batesezza. Nze nina omwami gwe mmanyi. Abadde MP wa DP okutuusa lwe yasaze eddiiro ne yeesimbawo nga independent. Endagaano eno nga tenna sayiningibwa ya DP ne NRM. Nobert Mao president w'ekibiina yabayita ku Africana. Ku babaka omwenda be twalina ababaka 5 bajja. Nkimanyiiko nti Honorable Sebamala yajja leeti. Naye Nobert Mao yakwata endagaano ng'eri mu ssimu ye. Ogamba tobanga ogamba abadde omubaka. Kankumalireyo. N'agiwa omu ku babaka. N'agisomera banne. Naye omubaka oyo yajja ne ku CBS n'agamba sigirabangako. N'agenda ne mu kooti. Kati be bantu baffe. Otegedde be bantu baffe. Kati kyova olaba. Honorable Gundi yagambye Nsibambi nti waliwo n'omu owa Nuupu eyabadde agenda bwe yalabye ku Balamu n'adduka emisinde. N'agamba be bantu baffe yajja kubyogera. Naye endagaano ya DP ne NRM bagisayininga misana. Awo nyinyi njagala okubuuliza. Yes. Biki ebiri mu DP ennaku zino? Buli ekiri mu kibiina kya DP, buli ekiri mu kibiina ky'ebyobufuzi byonna ne mu DP gyekiri. Mu DP kubanga DP kibiina kya bannayuganda. Kati nyinza okukyusa nti ekiri mu Uganda kyeki. Kubanga DP bamemba baayo bannayuganda ebiri mu ggwanga Uganda bebiri ne mu DP. Naye ng'ekikulu ekiriyo kati nti DP erina pulezidenti waayo ali mu Nobert Mao yeyekka ku bibiina byonna ebyobufuzi ebiri mu Uganda egenda okutuula mu Parliament. Getuulira matuufu nti ayagala bwa sipiika. Ku Lwokubiri oluwedde nali ku press conference nga bwentera okugenda nga nti Olanya bw'afa Jacob Olanya yali mukwano gwe nze okusoma diguri ey'ebyobufuzi abantu kye batamanyi nagisomera Uganda Matters University Nkozi. Mu kibiina kyange mwalimu Nobert Mao, mwalimu Regan Okumu, mwalimu Leandro Komakech, mwalimu Jacob Olanya, mwalimu omugenzi Winnie Makumbi, n'abalala nga tusoma ebyobufuzi. Okitegedde? Ekitegeeza oyinza okumpita kafuluko omutonotono. Era ttiimu yonna nga sibyogera bwogezi naye obikugukamu. Kaakati n'amugamba nti Mao n'agamba n'atambula n'agenda ewa sipiika aliko. N'amugamba mukama we afudde. Naye mu mateeka kati gwaddako. Katonda yali agambye ku nkola yammwe nti gwe oli wa 231. Naye kati kino kiguddewo yingira yambala. Otegedde? Mao yagamba sipiika. Kaakati akalulu kano bwe kaawedde eggulu. Abantu ne batandika okutuukira Mao. Nze nange waliwo we mbadde nga ntudde naye ng'oli ajja n'amusaba. Si ba DP bokka, si ba NRM bokka, si baaki bokka. Nobert Mao n'agamba ndi munnamateeka. Naliko chairman wa Gulu district. Munnamateeka yagasoma atagatadde mu nkola. Mbadde nze omu ku baatandikawo ekibiina kya Great Lakes Region Parliamentary Association. Bamemba ba parliament aba Great Lakes Region. Great Lakes Region ye Congo, Central Africa, Kenya, Uganda, Tanzania. Yasomerako Harvard n'awalala. Musajja mugezi n'agamba nange nsaana nange akantandika okwebuuza. Naye n'agamba nti bulijjo ekibiina ekisinza ababaka abangi mu parliament kuba DP tulina 6 kyekiina enkizo ku kuleeta ani era n'agamba ajja kwebuuza ku buli muntu nga ne President Museveni amwebuuzizaako. Naye ye message gye yawa nti asaana ekifo akisaana akisobola akirinako obumanyirivu gwe mukulabako ssebo Mao tabusaana. Buli mubaka ali mu parliament ate n'agamba n'ekirala nti sipiika alondebwa ababaka ba parliament. Kati abantu abali mu parliament abagenda mu parliament ye12 n'abali ebweru bonna bamusabye jangu ate abatenguwe. Abatenguwe ate n'endagaano weeriye n'ali muyinza leero tukatuwagireko omusajja endagaano NRM twagala giteekemu amaanyi. Sina kukunyula parliament okufuuka sipiika oba ekifo ekisooka obukulembeze bwonna Bayibuli egamba buva wa Katonda.
kati Katonda yabasazeewo Mao abatagenze wali kunoonya mulimu Mao abagenze kuweereza ggwanga lye tulina okwagala eggwanga lyaffe nze emirundi gyompita nali nkugambyeko nti mpeereza transport sikozesa wange n'enzija naye bwe tusomesa ne tubaako kye tutegeeza oli najja obukokola bwo is part of life ne gundi yani ono Iskarioti Yuda yakubako Yesu enkokola weeri DP yennyini mu kaseera kano tubadde tukuba tooki mu kifo ky'akakiiko kabadde akagatta babaka bava mu Buganda Buganda Caucus tugenza okalaba nga kalimu engeri y'amatankane naddala bwe gutuuka ne ku ludda lw'amawanga biki nga DP mwe muyinawo Sebamala Buganda Caucus eno parliament egenda okuvaako chairman waayo abadde Honorable Mwanga Kivumbi Mwanga Kivumbi twatandika naye UID era ebimuliko byonna musaasira omumyuka we Dr. Lulume naye aliwe webuyikwe yali wa DP alibweru wa parliament naye alibweru wa parliament olw'okusiima kw'abantu begundi bebuyikwe n'abasoma ebivudde mu kulonda kaakati nze nzize njogera entakera nti Buganda ababaka abava mu Buganda be babadde ne programu enyangu kubanga Katikkiro Charles Peter Mayiga yawe ensonga Ssemasonga 5 Kabaka okuuma Namulondo ensalo za Buganda enkola ya federo obumu ebyo byonna biraba nange omugisunga bwembi kuba budinda oli wawa ndo kyali mu so kakati mmaze ebbanga nga mbuuza mu myaka 5 kiki ekyagaana ababaka bano aba Buganda Caucus omu kubo oba bonna nga Caucus okuleeta private members bill ku nsonga 5 Ssemasonga okitegedde kaakati seewunya abamu kubo bwe baba tebakomyewo kubanga omuze gwe babadde nagwo bwe tuba tugenda mu kalulu nga bambala amakanzu nga bajja embuga nga bajja embuga naye ku ttaka luli bwe twali ku tteeka ery'emmwanyi beekandaga abasinga ne bafuluma omwe yasigalamu Honorable Muhammad Nsereko alina kye yayisaawo ne kiyitamu n'olwekyo tulemenga kutunulira namba tutunulire quality DP erina ababaka 6 bayinza okusinga ababaka 115 kuba bwongo nabana ababiri abazze omu kubo omuvubuka wa myaka 36 Opio Dennis ava mu constituency eri Mwakyoli Munwoya so ababaka baffe weebali naye programu ya Buganda nyangu nnyo for example akakiiko koddo kikagamba nti ebitundu 65 ku buli 100 ebya Uganda basaba enkola ya federo Buganda bitundu 98 eryo bbanja likyaliwo tulina okudimandinga abantu kye baagala eno decentralization tewali yagisaba awo kwe kubanja okutuufu nti abantu bagamba kino mwatuwa kino bantu bagamba kiri mwatuwa kiri naye nga tuyita mu kuteesa n'okukkiriziganya tugenze tunatera okumaliriza mu kibiina kya DP tulaba memba naddala b'executive ab'emulugunya kubanga osemberera emmeezi entukuvu eya DP osemberera president executive ogisemberera simanyi oba ogamanyiiko waliyo ab'emulugunya ku nkwata y'ensawo y'ekibiina kakati nakino kankyogere nze nga Kennedy Mutenyo situula mu neeke naye buli neeke lwetuula kubanga njagala okumanya nsaba mbeera observer era nkugambye delegates conference yalonda Ssemwogo 8 nagirimu ng'akaana ey'ekinaana mwena naliwo ey'ekatoomi naliyo ey'eggulu nali nkubiriza kulonda ey'embala nali nkulubiza kulonda ey'embaale naliyo okitegedde ojja kwesanga ekibiina kya DP kyekibiina kyokka mu Uganda ekyakatambuza National Delegates Conference zaakyo Embarara, Eggulu, Embaale, wano mu Buganda n'awalala. Kaakati constitution ya DP erina buli group gyewa organize ekibiina zeewa obuvunaanyizibwa.
member wa DP yenna bw'osoma constitution nga bwe baagikyusa bwebaddewo ekubuulira ekyokukola bw'oba olina obutali okwemulugunya kw'olina. Egimu ku misango egigobeddwa nga juuzi waliwo omusango ogwali Embarara eyo ogwagobebwa n'ogwabadde wano. Ekimu ku nsonga lwaki omulamuzi yagigoba yagamba temwamalayo mitendera gya mu kibiina munda, internal mechanisms. Kati nze nsaba memba ojjukira olabika ebyennyimba obimanyi. Nina mukwano gwange yaŋŋendako bamuyitanga Jimmy Katumba yali muyimbi. Alina oluyimba lwe yayimba n'agamba nti oyinza okulowooza nti Katonda takwagala kubanga olina peya y'engato egi naye wali atalina kigere. Naye yagenda e Mulago n'asanga ow'ebyenda nga biyise, n'asanga omulala ng'amagulu gombi bagatemyeko, n'agamba oli talina magulu gonna, nze nina peya emu. Kati tewali kibiina kitaliimu nsonga, naye ensonga kiringa maka, ensonga ziggwera muli. Nze nsaba buli memba wa kibiina atali musanyufu akwate ekkalaamu awandiikire Secretary General w'ekibiina, aweeko President kopi n'abalala nti bannange waliwo kino. Kaakati mangu nnyo kuba si mulimu gwange, manyi nti constitution egamba nti DPA na NEC zituula n'endala. Awandiike ekiteeso akiweeyo kubanga constitution egamba ennaku 45 nga gundi tenaba ateekeyo. Naye bw'anajja ne yeemulugunyiza ewa muto wange Beg Media n'agenda ku radio n'agenda ku TV kinagwawo akatalekeka. Nziramu okwebaza abantu bonna abaavaayo ne beesimbawo ku tiketi za DP. Abantu bamanye obuwanguzi kyeki. Nedda kaakati wabaawo ebintu nga 6-10 bye tutunulira okuggyako okulangirira nti owangudde, nti Beg Media awangudde. Ekyo abasinga tebakifuna. Naye jjukira we wayingirira akalulu nakati social network y'okumanyibwa kweyongeddeko, political capital yeeyongeddeko. Obumanyi waliwo woobadde tomanyiddwa obimanyi. Nobert Mao juzi yatugamba meeting nti bwe yagenda mu kalulu n'abalonzi bapya, bino bisimanyi twalwana twakola ki tebabimanyi. Bo baagala mmere ya leero, baagala kusoma, baagala buyigiriza eby'eddwaliro n'ebirala. Kaakati bakandideeti baffe n'ab'ebibiina ebirala musobodde okugenda ku ground ne mumanyi ekizibu ekikola ki, era nkakasa nti ne baddamu akalulu wano campaign yo gikyusa message. So exactly. Ate ekirala waliwo omusajja yali president wa Senegal Abdoulaye Wade yavuganya emirundi 7. Waliwo ate Katonda muzibu, waliwo omwana namulabye ku TV emu sanyuka, omwana waamya agenda mu S4 muwala weeyo mubende eyawangudde obwa kansala. Laba Katonda kye yamukoze. Otyo ffe wano twalina owaffe eyali yeesimbye okuuma ne MP Mpigi Rosemary Nakawuka myaka 26. Ebukoto East twalinayo omwana wa myaka 24 ali mu IUIU. Secretary wa UID Hajara Nakibuule myaka 24 akyali ku university. Ate tukwate tuddemu okuzimba UID bupya, ffenna mwe twali tuddemu okuzimba Women's League. Tugambe nti Katonda bw'aba yagamba nti olibeera MOP ojja kubeera, tetugwamu maanyi. Naye tulabe katuwagire n'ekintu bamukulu Nsibambi kye bakoze okwogerezeganya. Omusajja omu ku TV ye Kenya bamuyita Jeff Koinange, mutera nnyo okumulaba buli lwakusatu, yagamba we should start talking because when we stop talking we start fighting. Nti tulina okutandika okwogerezeganya. Bwe tukoma okwogerezeganya ekiddako kukola ki? Ate ne Munnayuganda eyali ku Voice of America Shaka Sali
buli lwe yali amaliriza programu ye nga nange wenjagala okumalira yagambanga keep hope alive, ekitegeeza togwamu ssuubi. So kaakati ekyo tuba tukola naye tumanye nti Uganda erina okutambula, abaana baddayo mu masomero, ab'emirimu tutandike okulaba tuddamu tutya okuzimba. Naye muwulirize omuntu eyagamba nti moto yaffe omanyi obulungi, abantu abasinga bagimanyi mu kitundu nti truth and justice. Moto eyo DP bwetandika abantu bomu Eastern Uganda Bukedi be baleeta sayini y'ekikonde eno nti DP bweti. Beni Kiwanuka bwe yagenda mu Western Uganda abakiga be baleeta ekigambo DP egumire. So kati DP eno yo bweba eyogedde mugiwulirize ku bintu bye tusinga okwogera. Ate buli muntu waddembe okusinziira ku article namba 8 okujja n'ayogera n'akola kina va ku kino nti ekifo kyange bakiwamba, tewali kifo kyo, kolerera ekibiina. N'olwekyo mbeebaza okumpita naye ffe tuli basanyufu nga bwe njogedde. Ate pulezidenti waffe obwa sipiika abusaanira, naye bwe bataabumuwe Uganda yeefiirwa. Kuba Uganda yeefiirwa kubanga kikulimba kubanga gwe Mao Nobati Mao bw'akwata akazindalo bw'atyo omulira takola bwenkanya. Abatulaba mukkiriza ntasaana bwa sipiika. Tujja kusukawaawo tubeeyanziza nnyo mwe bali nnyo abatugoberera abateekamu ensimbi, abanafu aba Stanbic Bank, abanafu aba Fiego, abajja ne schools n'abalala mwenna abateekamu ensimbi mwe bali nnyo mwe bali.